ensi mwakibegadda musigadde kubega Katonda yennyini kati mwaba NRM SMSG SFC simanyi puso eso temutegana twetaaga abantu baagala nsi yaabwe abaagala okuyiga n'okumanya biki ensi bwetambula mu kuyiga kwagaana mwakona ye conference eyo ngenda kapostinga nga nvudde wano n'ennamba ngenda ziteekako yeyo conference egenda okubeera nga naku z'omwezi ze mbasomedde ezo. Alright, kati ndoza katugende ku Kigulalugi muwanguwe tugende ku Kigulalugi bwe tuva ku Kigulalugi then tulyoke tugende ku video eyatuleese olwaleero. Alright, Ekigulalugi kya leero nno ngenda kijja mu olugero olugamba nti kyotannalya wattu tokyesunga. Kyotannalya wattu tokyesunga ky'Ekigulalugi kya leero. Ntumiddeko kumwe n'abacomrade abali mu ggwanga lya Bungereza mwe bali kubeerayo mwe bali kwagala nsi yammwe ngenda kujja bebaza nga tuva mu Kigulalugi kino. Lwaki kyotannalya tokyesunga? Tubadde wano ku bwenyi bw'ekitabo n'emitimbagano emirala nga twogera tuvumirira ku kikolwa ekya eggwanga lya Bungereza ne gavumenti ebaddeko ey'omuyindi gwe bayita Sunaka nga bataddewo program ekijingirire eky'okutwala abantu mu ggwanga lya Rwanda ate nga tukimanye bali bagenda kukomekeza mu ggwanga lya Uganda. Nina essanyu bategeeza nti kyotannalya tokyesunga ki programu ekyo kyasajjuziddwamu oluvannyuma lwa gavumenti enkadde ebaddeko okuwa akalulu n'ebigere ne binyooka ne waddawo gavumenti empya eya Prime Minister ompya gwe bayita Keir Starmer kati ye Prime Minister ompya era mulimu gwe yasoose okukola ng'ali mu yafesi ye owa Prime Minister yagambye nti buno bufere n'obuzannyo bwa Kabaka kazanyiikirizi obwoga nti badde batwala abantu e Rwanda program agiyimiriza era agisazizaamu tekyasobola kubeerayo. Kati kyetuma tugaa nti kyotannalya tukyesunga. Bano abasajja bali ne programs nyingi nga basomba banywana bajja Rwanda bayingiza mu Uganda nga batwala ettaka lyaffe nga bagenda kusaaka abantu eriyando batekeyo ababana abantu badde bagenda okujja okubeerayo nga bafuna ensimbi. Programu eno yasaziddwamu era tegenda kubeerayo. Iyo nsonga lwaki tubaga mukozesa social media platforms musindike information musaasaanye obujulizi abantu bano ku social media babeerako ennimi zaffe bazivundula maki ekigenda maaso. So program eya Rwanda oyo kudipotinga abanoonyi b'obubudamu mu ggwanga lya Rwanda omugwanga lya nga bava Bungereza program yasaziddwamu era tegenda kubeerayo. Ffe kituyambyeko bannayuganda ng'eggwanga lyaffe liba lifuusa kasasiro yo programu eyo yasasiddwamu okusinziira ku bigenda maaso era yono omukulu ng'ayogera. Wait a minute. Omukulu nga ye yeyogera kennyini bw'ati bwe yayogedde. We will end this farce. We will restore serious government to our borders, tackle this problem at source, and replace the Rwanda policy permanently. And today we launch our plan to do that. A new approach to small boat crossings that will secure Britain's borders, prevent the exploitation by tackling it upstream, and smash the criminal smuggling gangs. And as the first step in this plan, a new manifesto commitment. We will set up a new command with new powers, new resources, and a new way of doing things. Border Security Command. Right. So, kyotannalya ekyo kyesonga badde beesunze ensimbi ne ze bali basasuddeko iyo program yafudde teriiwo tetusuubira kutugireetera miguunwa gigenda kujja mu nsi yaffe. Kati ky'Ekigulalugi kya leero njala tutandike program bulungi nnyo. Mu kusookera ddala njala tutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna nga ssaawuddeemu ggwanga ddiini nga mukolera ku Twitter, mukolera mu WhatsApp groups, mukolera ku TikTok, mukolera ku bweji bw'ekitabo, mukolera ne ku masimu aga bulijjo nga mwekubira amasimu okubuuza n'okubanja Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abadde bagezezzaako okwekalakasa n'okwekalakasa ensi yonna, mwebale nnyo mwebalire ddala. Abali mu ggwanga lya Amerika okusingira ddala mu kibuga Boston ne Washington DC, mwebale nnyo mwebalire ddala. Abakoze omulimu gw'okwekalakasa tetunnafundikira njalo bebaza. Abali mu ggwanga lya Bungereza nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu ogumukola ne gwe mwakoze ku lunaku olwajjo. Saako n'abo abagezaako okubanga beekalakaasa mu nsi za Europe, mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gw'omukola omunene nnyo bwe gutyo. We twogerera bino bimu ku byabadde olunaku lwajjo ku lubiri lwa Kabaka wa Bungereza, bannayuganda bagenze okwekalakaasa
olw'ensonga nti badde babanja Ssaabasajja Kabaka abatasobodde kulaba vidiyo eno zino abantu abagenze okukalakasajja ku lwa Charles bibino kubiye baddeyo tugenda bizanya ku katuni otugende mu twagala okuleeta okumanyisa ensi eri bannayuganda bannaffe abali wano n'abo bonna abalina omwoyo mulungi abaagaliza Obuganda okuba emirembe. Twagala okubamanyisa nti okutegeera kwaffe kumanyisiddwa nti Mayiga ali Namibia olunaku n'ekiseera ky'olwaleero okuva luli lwe yagendayo, era abeera afuna meetings bali mu kafubo ne ba officials ba Namibia. Naye Mayiga tukuwooninga nti singa ogeza n'otta kabaka waffe, Mayiga naawe tojja kusigala ng'oli mulamu. Mayiga okugyako nga ssebusiru bwa njoka, okimanyi bulungi nti Buganda ye Uganda, era Buganda bw'eba teriiwo ne Uganda teriiwo. Mayiga tukuwooninga era walemesezza n'abataka okulaba kabaka. Mayiga, this is a serious warning to you. We are warning you against any torture. You've already tortured our king enough. You tried to poison him. You have tortured him. You have starved him of food. Mayiga, you abducted our king because you want to take over the palace in Buganda and in Uganda. You have sold all the palace land. Mayiga, we are warning you. We have known, we've got information, reliable information that you are in Namibia right now. You are holding meetings with Namibian officials, meeting after meeting. We don't know whatever you're planning to do. It is you who has hindered the Bataka from accessing the king. Mayiga, we are calling upon you to stop whatever evil acts you're doing against King Ronald Muwenda Mutebi II. Mayiga, Kabaka Ronald Muwenda Mutebi appointed you as his prime minister. Little did he know you are a traitor, you are a killer, you are a murderer, you are a bloodsucker. We are warning you to spare our king. We are warning you, Mayiga, to spare our king. We are speaking with a lot of pain in our hearts. Why are you torturing him? Even if he wasn't a king, he deserves to have a life, an independent life to enjoy his family. Why are you torturing him? After all that you've had, Mayiga, please, we are warning you, please spare our king and set him free. We already know all your moves. We are following you wherever you go. Please, Mayiga, speak to your inner man, speak to your heart, and stop torturing our king. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. All right, Bebo, nakano kankazanye. Servants ba Kabaka, twena abanya-Uganda, turi hano yo mu Central London, turi hano ya twatugira rubiri rwa Kabaka, His Majesty King Charles twarugayo twijaha, turi kubanja Mayiga waza hati ezeshaha oli Namibia. Oli Namibia, oli mesiza bataka kubugana kabaka wabo. Mayiga, Uganda yonera kurahira, turakurahira ngukora yite Kabaka Muwenda Mutebi. Omusheija, okwatirire buli munya-Uganda wena. Iwe Mayiga, iwe na Kagere, iwe na Saba na Nabaroga, iwe na Wasajja, kumura yite Kabaka murondahi muratore. Abana banyu baryate mwatemwa, abana banyu baryaribwe binyonyi, abana banyu baryaribwe mwaza muhanda. Mureke Kabaka w'abanya-Uganda. Mayiga ruga Namibia ekura Kabaka waitu, kandi Kabaka waitu n'omusheija nakundwa buri gyonge. Tibaganda bonka, tibakiga bonka, tibanyankole bonka, buli munya-Uganda wena arakunda Ronald King Ronald Muwenda Mutebi. Leka kwita Kabaka w'abanya-Uganda, leka kwita Kabaka Ssaabasajja Kabaka ahangare, ahangare, ahangare. All right. Nakano kankazanye k'eddakiika 2 tusimbule video. Ati tuli live wano Buckingham Palace. Abe-Uganda abatamanyi Buckingham Palace lubiri lwa Kabaka King Charles wano. Ndoza mbalaba abana-Uganda baabo.
bali tayari bazze okulumba okuripootinga Mayiga ne Museveni dictator Ssaabannayuganda ayatuwambako kabaka waffe kati Abannayuganda bazze wano ku Buckingham Palace okuleeta ekiwandiiko okikwasa King Charles bannange tusimbule gyali. Alright, mwebali nnyo mwebali ddala bannyabo ne bassebo bakojja basenga abooluganda bakola emikwano mwenna abawangale mu ggwanga lya Bungereza buli kibuga kyonna gye mwasobodde okuva ne mwefiriza obudde nga tukimanyi nti mu diaspora obudde z'ensimbi ate nga mulina emirimu mingi nnyo ne mwasobodde okugenda okuwaayo ebiwandiiko byammwe n'okulaga obutali bumativu ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Mwebali nnyo mwebali ddala sina kyensobola bba okuggyako bebaza mwenna bazaana ba Kabaka bali mu diaspora mwebali nnyo mwebali ddala awo tuvuddewo. Kati katutandika akatambi ka leero naye ndowooza katusooka tukatandike bwe tuti wano kuno kubanga kubajjukiza buli lwenzanya akatambi kano njala nsooke nkabajjukize kansooke nzanya akantu k'omwana omanyi akantu kano omwana yankolera ka video kano nkaagala nnyo era gwe mwana gw'olu Mukama akuwangaaze. Amazima tumisinga Kabaka waffe era nga tuwulira tumisinga ebitenkanika Obuganda ugase n'abantu abalala bangi nkuyanja ab'enjawulo ab'endimi ez'enjawulo wali ajasi bagala kubanga balengera Kabaka because Kabaka bwe tuba nga tumulizeeko eddoboozi lyaffe amazima essanyu bwe litandika okuba nga tuwulira era ng'ebbanga ly'amazinga amazima tetumuwuliriza amu emitima kati saawa zino gisobodde okuba nga giraliikirira amu tuwulira nga just we are heartbroken because ne tunaakulaba Kabaka waffe era nga bwe tuba tuwulirize ku kigambo twandibanga tusaba amazima tusaba tuwulirize ku Kabaka waffe wa Buganda buli omu asobola okuba nga amazima ga Katonda gakkana buli omu asobodde okuba nga awulira buli kimu nga awulira essanyu naye nga ssaawa zino twagala kulaba Kabaka tusaba just mu ddembe mu bulungi amazima tulabe Kabaka waffe. Bwe tuvaawo then ye Sabatuusi Yosef Tibahabura tabasula mutabani wa kale nsete nsanga bisibe ne group ye Abaganda ne Bannayuganda babawunyira ziizi olw'ensonga bo bajja kuwamba nja kuzannyanga akatambi kano okutuuka Abaganda abeewunzisiro mulitegeera nti Museveni tabaagalangako ne Bannayuganda abalala oli Munyarwanda eyajja okuwamba eggwanga n'oddisaanyaawo kanka bazannyire tutandike video butereevu. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Kankaddemu gwe Muganda ali eyo omutolo omunyolo eewunzise ozookukewulira. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Alright. Yosef Tibahabura Rotabaisiro mutabani wa kale kyensere bizizide ensanga bisibe. Gwe kennyini wettira kitaawo Sekaputuzi ng'okweka obuvo n'obuddo ng'oza tetusobola kutegeera. Emyaka gye mwalimu giri egya analogo aboogezi baaliwo naye nga batiisatiisa. Ka video kano kaatuuka dda mu kooti y'ensi yonna ewozesa bakalintalo n'abatemu. Toyina wogenda kwegaana obujulizi gwe kennyini wabweyogerera mu kamwako nti fe oba mmwe ng'Abaganda tujja batta nga bwe twabattanga luli. Muwoza bw'oyogera ku Ssaabasajja Kabaka mutudde Mukama akatambi kano kali mu Hague. Tosobola kajjayo bono kino kye tuyita okweyiwambanda mu mbugo self confession. You confessed that you have been killing Baganda since the day you entered in the government or the previous government, including the Bote one, the second Obote and the other governments, and you are still killing Baganda.
And that's why you want to kill His Majesty, the Kabaka of Buganda, Ronald Muwenda II. So, buno bujulizi tubulina, tulina wagenda bwegana, era fete tuna ichi tugenda kukolera okujja kwasa Katonda, time etuuke, bakukwate, zino zimu ku video zigenda okuzanyibwa Hege, against the ethnic cleansing, ey'Abaganda, ey'Abatoro, ey'Abanyoro, ey'Abasoga, ey'Abanyankole. Eno video egenda okurepresenting Obwakabaka bonna n'Abannayuganda bonna bozotta. Kubanga weyogerera kennyini nti mbadde motta Abaganda. Kati gwe Muganda alye. Simanyi mpagira NRA. Buno obujulizi butulina. Sina bwa World Cup. Bwa Shaolini Pusoka. Kati katandike video mbutongole. Nabagamba nti tugenda kukola ekintu kye tuyita profiling, okutandika okulondoola abantu bonna abeetabye mu kutta Ssaabasajja Kabaka. Museveni already profile tujirina, emisango gyawabibwa dda, tulinze kaseera. Bwe tujja mu nkwezenge eziri mu Bulange ezeetoolodde Ssaabasajja Kabaka ezaagala omutta 1, tukimanyi profile yasooka ndi wano okutegeeza eggwanga n'Abaganda bonna. Profile ya Wasanya Carol Charles Peter Mayiga twagimaliriza buli kimu, twakimaliriza era file yawedde. Tumanyi wawe tugenda okukwata, tumanyi we tugenda okunyiga na buli kimu tukirina, yo profile yawedde. Twakoze profile ziringa 3, naye kati profile ze tugenda okuddako essaawa zino tugenda twa eya Wasajja ya Mayiga yawedde. Twakoze ya Wasajja tugirina bulungi nnyo. Tulina profile ya Sarah Kagere yesara kafutu jirina ne Agnes Naba, which Agnes Naba luka profile zo natwazimaliriza bulungi. Tumanyi properties amwe ziri, tumanyi abana mwe mbali, tumanyi baba mwe ne ba ex bamwe ne be mwendako kale tebunda tubamanyi profile twazimaze. Nakana akasajja ne ndesanyo bagama profile yako twagimanyi kuba nze nsibuka mitiyana ono kyaza nyina ko takimanyi ono goba itakawuchi. Njara mutulu yakasajja akatambula Mayiga yasindika akasajja kano katambula kyalo ku kyalo, gombola ku gombola, nga kagenda kagumya Abaganda ati Kabaka gyali, muve ku social media babalimba, bakayita kawuchi. Mu Baganda tuba na mannyo gano, amannyo gano agalinga agenji, oba ag'obumese buno busite boni, buno busajja bonna Bunyarwanda. Kawuchi profile yawedde ekirungi ti ndiwe emitina gyensibuka. Gwe profile ey'okutaano gye twakoze, tumanyi we tugenda okukwata, tumanyi we tugenda okunyiga, n'emikolo gy'olowera kutugenda tandika okukunoonya. Keekana akasajja ke bayita Kawuchi. Tunulira amanyo ng'ayogera, amanyo gali kungulu gati galinga ng'ebikumbi bya tulakita kano. Bweri abantu agandi nti Buganda njagala nnyo naye ng'obwonoonya kyali akoze ku Buganda nga kyasobodde okukola kusaasaanya byansimatu ku Ssaabasajja Kabaka naye nga bw'onoonya talina certificate takolanga ki takola ki nga ye kyasobodde kweyogerako ni njagala Buganda bw'amala n'awemula bw'amala n'akola ebitajjansi. Ako nako profile yawedde. Kawuchi wonna woolinze nsibuka mitiyana. Obuvo bwange ne obuddo ndiwe mitiyana gomba. Profile yawedde bulungi nnyo tumanyi otugenda okukwata na buli kimu n'abalala. Kati navayo ne mbagamba nti tuyina emitinda mingi nnyo gy'okulwanyisa abantu bano. Nasooka ne mbagamba kye tuyita surgical operation ne nkibategeeza mukimanyi bulungi nnyo. Kati waliwo kye bayita sabotage. Ekigambo sabotage kya Luzungu ne kitegeeza kucyankalanya oba kuteekawo miziziko oba kucyankalanya muntu ntegeka ye n'omuleetera naye kennyini okutandika okweraliikirira oba okucyankalanya programu z'omuntu. Kati mu Buganda ono Kawuki ayina amasomero, ayina bizinensi, atambula, ayina obumotoka akwana abeera mulooki. Bwe tukozesa sisitimu ya sabotage ne tumanya nti eno petrol station ye ne tugikyalira. Ne tumanya nti kino ekiralo kyente kikino tukikyalira. Ne tumanya nti neno somero ne tulikyalira. N'omusabotage ng'omukolako sabotage B. Enkeera abali zayinza okudduka n'agenda mu diaspora. Ekyo tuyita sabotage, okusabotage nga bizinesi zaabwe. 1. Museveni yakozesa systems nyingi. Museveni nabagambye gomuzanyira ku Museveni yali terrorist. Ng'ali mu Foronasa. Foronasa yali terrorist group. Museveni yali banka lobala, yali mubbi wa banka. Ne bande bano bakayindo tafiire. Gy'emirimu gye basooka okukola. Kati essaawa zino beefula nti batukuvu nnyo kuba basajja batemu. Kati bano abasajja system gye baakozesa Museveni yakozesanga obutujju na banka. N'akozesa surgical operation n'akozesa ne sabotage.
ezo na system yazikozesanga kati gwawuliranga toyagala genda kwekalakasa ne system ya surgical operation weri easy to execute eya sabotage weri it's very easy to execute that sabotage system single-handedly tewetaga kunganya kyalo single-handedly sabotage tewetaga kunga kyalo omanya tologo twagala ayina omukazi wali ayina omwana wano ayina business wali ayina kiki you sabotage kwa Museveni yayokyanga banka n'ayokya amasomero n'ayokya farm ne bookya amakole bakola to sabotage government y'Obote ne y'Amini bwatu byakikola so bana abantu tulina ebintu bingi bye tusobola okubakola nga tukozesa tusoma mu kirabo kya Museveni kyennyini katone Kawuki twamutegedde buli kimu era Kawuki kitambula ng'omanyi mpozi nawe ogenda kusaba brigade namba ya Museveni gwe namaze okukolako profile ddamu otambula ogende ku mikolo ng'oyasamiranga akagiga kano obunyi obukulingwa ng'obwemmesi n'ensolima oba zino enfukuzi ogenda zigwamu gwe Kawuki nkubuulidde awo tuvuddewo Kansulenti Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja otuuse Abaganda mwenna nina ennaku obategeeza nti twawunikibwa emirundi ebiri bajjajjaffe balwana nnyo okulwanyisa gavumenti za Museveni bwezaavaako ne bawaayo buli kimu ekyali kyetaagisa okuyamba gwe bali balowooza nti muntu ategeera kumbe baali beeyolera kabwa akabaluma enteega n'okuluma bazzukulu baako twawaayo buli kimu emmere abaana n'empewo zaffe za Buganda tuziwaayo tuzisaddaka ntuziwaayo naye abasajja bano ate ne basalawo okusaanya buli kimu kye baayitamu ne batuwunika Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja bwe yajja e Mengo naye n'akola omulimu gwe gumu ogw'okutuwunika njala tegeeza mwenna Abaganda nti akasajja kano kaawunika Obuganda nga kasinzira mu bbanga Kamayiga mu bbanga wa amaze ebbanga ng'aluga era mwenna baliko empewo bagenda e Mengo n'abadde batambula oyingira e Mengo n'owulira ng'ekiriwo si kyekyo ekituufu ekiriwo baawunzika Mengo ekisinga obukulu Mayiga kuno kuwoli ekitudo kijja twala abantu batono nnyo kitegeera naye Abaganda origino bajja kitegeera mu programu zonna ezaali mu kuzimba oba okuddaabiriza oba okuzzawo ekizimbe Kimasengere tekwaliko programu ya mpologoma teyaliiko yensonga lwaki ne ku Bulange yennyini tekwaliko kibumbe kya mpologoma kebeere waggulu bannyabo ne bassebo abalangira n'abambejja basaafa ne bannaava ndi wano okubategeeza mu butongole buli asobola okukoola jajjaffe ekiwanuka awanula ebiri ewala akasajja katuwunikira mu mpologoma empologoma bagisibamu eddagala eriwunika buli Muganda yenna ajja mu Bulange n'ayagala okuyingira olubiri buli omu atambula mu nzike Wasanya wadde twatolooza ntusobola okumanya nti watuwunikira mu mpologoma eyo ndi wano bategeeza nti akasajja eddagala ekasooka okukola kaaliteeka mu mpologoma eyo ye kaateeka waggulu kino temujja kitegeera bamu naye munaafuna abantu abajja bategeeza bajja bategeeza ensonga zino nga bwe tubagamba wano mulyoka ne mwewunza tembitegeera ate oluvanyuma nekivaayo nina omukisa obategeeza nti akasajja kano mu mpologoma gye kaawanika ku Masengere empologoma eyo baagisibiramu eddagala eriwunika Abaganda n'Obuganda gemaanyi omusajja gajja n'agamba nze ndi kakonge ka ku kkobo bwe katakukoona magenda tokawona madda n'atuula n'asajjalaata ne yeeyubuluza bw'ati mu ntebe kubanga kye yakola akimanyi mu ofisi yaako muli ensiriba mu Bulange Mengo baasimma buli wamu ne basiribwawo eddagala okutuuka okuba nti buli muntu ajjawo takyategeera nga bwe yali ategeera awo tuvuddewo mu Bulange Mengo ne ebitongole bya Kabaka bine bisinga obungi abakozi bali ku bunkenke era tebeesalirawo nga badde kibagamba Mayiga nessanyu okutegeeza nti mu kyopulaninga kyonna okutta Ssaabasajja Kabaka abalina obujulizi bangi lwakuba bonyigiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi of course basirise batya bogobye ku mirimu bagobyeko naye enkulayirira olunaku Katonda lwagenda okukuvaamu abawaŋŋanguka bagenda kuwaŋŋanguka kino nkiddamu olwaleero
singa ekire ekiddugavu kikwata kye tutasaba abantu bangi bagenda kuwaŋŋanguka muyinza obutaddamu kola ku bantu bansonga mu Buganda nga bawaŋŋanguse olw'okuba nti bamanyi ebintu bingi nnyo essaawa zino batyo byogera okujjako nze Kagubiru ng'ejjindu ly'enkoko erirekera embere nerikwata emmanju abantu bangi bagenda kuwaŋŋanguka kubanga obujulizi babulina muno mwe muli abakola mu Bwakabaka wa Buganda mu bitongole by'enjawulo abakola ku TV abakola ku radio abakola mu Bulange abasirikale abasajja bakabaka bamasazamu bagenda kuwanga kino nkidda mujja kajja naku z'omwezi ziri mu 7 omwezi ogw'omusanvu 2024 mujja kijjayo nga abasajja n'abakazi baddusa obulamu bwabwe nga bagenda kuwaŋŋanguka singa ekiro ekiddugavu kikwata kati mayiga ekyakyeralidde naye mu sisitimu kuloga n'okusibaga Abaganda golooza twategedde tutya nti Abaganda abamu wabalogera muki wabalogera mu mpologoma gye wateeka waggulu twategedde tutya kitegeeza nti eddogo lifuluka y'ensonga ki ogenda ologa naye tojja kuloga bonna ffe tetufuddeyo biki ebyogerebwa naye tujja kwogera ensonga zino tuzigguse kati katutandikire wano akatambi mu butongole katukatandike kasoke nzannya akatambi kano nako kayitewo wano ningenda kuzanya obutambi bubiri then tutandike program bulungi nnyo njala mwotagira n'abataka baasigala n'aba baagenda nakano katukazanye mukawule bulungi nnyo kino tukolekedde ka sinema tugenze ka byafaayo nakyo mukadde kano wano batugambye mwaka gwa 1986 gavumenti yabamusibira mu ggwa baatuuza taabamiruka nga bateesa butyo bagenda okwavuwazaamu Uganda eno kutwala ebyobugagga byayo kozi n'ogitemaatema mu bitundu era wano nga batugamba nti Bosco eyali Kabwejjumbiri yali akulembeddemu ekikoosi kino yasooka kwezza amataka g'abantu amakolero bw'ogasseko n'ekisaawe ky'ennyonyi emyaka 10 nga giyise yali byadde tebimumaze n'agattako okwewola amabanja ne gatuuka Uganda mu bulago nga tejja nakusobola gasasula wabula olw'omululu nga gujja gukula batugambye nti yasindika basajja be buli kanyomero konna akasobola okuggibwamu ssente ne luba lwataano nga balwetaaga mulujje ku batunzi b'ennyaanya ababoodaboda abasindika ekigaali n'abatakisi mbamunyeemunye kubanga twetaaga ssente wabula oluvannyuma lw'emyaka 3 abantu nga beekyaye mukawedde bulungi nnyo njagala mu butongole akatambi katandise nga tutandikira ne ku Thanksgiving omukulu Mpugade Mapooga byayogera ebigenda mu maaso katutandikire wano obuweereza bwange tibadde buweereza bwa mutuukirivu bubadde bwa muweereza wa muntu akola ensobi buli lunaku ng'omukulembeze nsalawo ebintu 100 nkola 100 decisions nga 10 oba 2 kuzo nsobi tezenfuula kapere zinjongera kutegeeza bwenkulembera nti oyo muntu naye alina amagezi agategeera era ekindeesa wano okwebaza Katonda kwe kumwebaza okumpa amagezi ageeramula ne manya nti bwe nkola ensobi ngamba nti ensobi bwe mba sikoze ensobi n'ennyonnyola kye nkoze atayinange nakokobereze n'ategeera nti okyayogera ge mazima njagala nkome wano nga ngaba okwebaza Mukama Katonda abankuumire olikira Katikkiro nkwebaza akadde k'otuwadde mmanyi oli ku bunkenke kubanga olina omulimu omunene ogw'okukolera Obuganda mu nnaku ntono ezijja nkwebaza okutindiggana ab'ekitiibwa baminisita banywanyi bange mikono gyange bakaba paalamenti obudde butukutte alright olwavaawo ki ekyaddako lwe yayogera ebigambo ebyo gy'emitawaana gye tulimu ngera vidiyo tugikwata empola nabanyumirizaako wiiki eno nti okubega Ssaabasajja Kabaka kwatandika mu 1986 nga olutalo lwakaggwa mu 1993 nga bamutikkira e Naggalabi bambega abaali bebasse oba baali tebali mu active service ne babaactivatinga n'abateeka buli kitundu kyonna eky'Obwakabaka
ekyali kikola omuli TV radio mbitongole byonna ne babeeramu okutuusa olwaleero mission bagadde bagiwunzike. Mu nkola y'emu njala bategeeza olwaleero wa Ramo Mutono video eno sooka ogyesonyiwe ojja gisanga. Lwaki? Ebyembi nga binajja otuyanira ku mawolu. Ebigambo bingi byogerwa ku social media ba comrade n'abo abakola mu bitongole by'enjawulo. Ekisinga okwennyamiza abantu amazima bagamanyi naye ate ne basalawo kwesulayo gwa naggamba. Nabagamba ekintu kimu, zolaga omulungi tezirwa era zimala ne zituuka. Buli kyokola mu nzikiza watto kimala ne kivaayo mu ttaala ne kyeraga. Ensonga za Ssaabasajja Kabaka ziringa nsonga za bufumbo. Mubeera babiri mu kisenge, ekiseera kituuka ebikolo bino bivaamu kye tuyita results eziraga nti omuntu yafunye olubuto terudda mabega era ludda mu maaso, n'abantu ne bategeera ebyaliwo mu bufumbo bwammwe ez'ensonga za Ssaabasajja Kabaka. Mayiga otadde ssente empya n'enkadde ku radio, ku TV, okutiisatiisa, otambudde mu nsi yonna okola groups ezitiisatiisa abantu, naye nze ngamba ojja kukomekereza ng'okifuuwa okizza munda oba ojja kukyemaanya. Lwaki ojja kukyemaanya? Kanjogere mpola mpola. Kizibu nnyo okkunnyonnyola n'okutegeeza nti ensi eno tekungulwa tugikyalako bukyazaako wayagivira tuli mukka mukka. Empologoma ya Buganda jeri gye baagiwaŋŋangusiza ennaku gye zivuddeyo katono yatuulako wansi neyeza ku mmunye nga yeebuuza kiki yakola Charles Peter Mayiga, kiki yakola David Wasajja Apuuli, kiki yakola Sarah Kagere, kiki yakola Agnes Nabaloga, kiki yakola Museveni n'abantu abalala. Abantu bano bakyunyiza Ssaabasajja Kabaka okuva lweyingira mu bukulembeze buno, batonze ebintu bya Buganda musajja atunga asirise. Ebiseera ebisinga ndowooza okusirika ennyo, ebiseera ebisinga si kirungi naye ate kitaasa bingi. Olwaliro nkitegedde mu ntalo zino zituluma okutaasa Ssaabasajja Kabaka nti omuntu asobola okweyambisa obunafuwo ate n'atuukiriza ebigendererwa bye. Obwetowaze bwa Ssaabasajja Kabaka bwalowoozesa abantu bano nti balina amaanyi mangi nnyo era bo ne batuukiriza ebikolwa byabwe ebyokwagala omusaanyaawo. Kabaka nno watuukira okwoza ku mmunye nga yeewuunya kye yakola abantu bano kintu kikulu nnyo. Mu miitingi ze baatuddemukko wiiki eno baatuuse n'okugamba ye omusajja nga tafa, eddagala etumukuba nga tafa. Miitingi ez'amannya agamenye sigenda gaddamu naye nga bwetaafa etuusa mugenyi, mwenna bali mukulu okutta Ssaabasajja Kabaka nga mukuba eddagala mbabuulira ku lwa Katonda ng'akyakumye Ssaabasajja Kabaka ayinza omukuuma n'abaswaza, naye mukimanye tuli mu .com era obujulizi bujja kulabikira buli kimu ekikolebwa. Naye kyasinze okunnenyamiza n'okukaaba okukwata omusajja okwebuuza bana abantu ne bakola ki nga tewali kye yabakola era nga tekiriiwo. Omanyi omulimba asaana mukkiriza bw'owakana mukyawakana. Mwenna bannayuganda bali ku social media ngenda basaba n'obuwombeefu bajjajjaffe abataka abagenze e Namibia tusooke tubakwate mpola. Seize fire. Lwaki mbaga musoka mu seizing fire? Kambabuulire biki ebyatuuse ku bajjajjaffe abagenze Namibia. Ku lunaku lwokutaano basomesa system ya divide and rule. Mwagiwulidde bulungi nnyo. Ekituufu kiri nti abataka bano okusinziira ku sources endala baakozesa obuma bwa bugenda
mu ggwanga lya Namibia. Bwe ntegeeza obuuma omuganda bw'ekitegeera bakozesa nsimbi zaabwe ogende Namibia. Abamu baatunda na bintu byabwe, abalala beewola okugenda. Era ne basimbula ne bagenda. Naye ekikwasa ennaku kiikino. Abataka bano bwe baabiteekamu engatto ne bagenda Namibia, bwe batuuka ku kisaawe Windhoek, ky'ekibuga ekikulu eky'eggwanga lya Namibia, wattu ennyambala gye baali bambadde nga bambadde emitega nswera saako n'ebizibaawo. Ennyambala eno yaleetera ab'ebyokwerinda ku kisaawe kuno okubayimiriza okubabuuza butya ogubadde. Era ku ssaawa eyo bayimirizibwawo n'abagamba abaayo okubadde. Bajjajjaffe bano ne bennyonnyolako wa gye bava n'ekibaleese. Era babazza mu room emu ku kisaawe okwo ebyokwerinda ne bannyonnyola bo baani. Baali basuubidde nti waliwo omuntu agenda okubalisiivinga ku kisaawe awo, wattu tewaaliwo wadde omulema oba ow'eriiso ery'ettulu eyabalisiivinga ku kisaawe. Bannyonnyola poliisi biki ebibaleese n'obukulu bwabwe mu ggwanga erya Uganda ne mu Buganda. Basajja bakulu aba poliisi babitegeera. Wabula ne bagamba ku nsonga eyo ffe tetulina kye tumanyiiko nga ebyokwerinda, wabula katugezeeko okkubira ambasada w'eggwanga lya Uganda mu kibuga Windhoek mu ggwanga lya Namibia, ambasada Kintu Nyago. Mujjukire oli omukulu Joseph Ndawula, oyo siye ambasada wabula y'omu ku bakungu abaddukanya embassy ya Namibia mu ggwanga, abaddukanya embassy ya Uganda mu ggwanga lya Namibia. Ambasada ye Kintu Nyago. Bagenda okkubira ambasada Kintu Nyago wattu ng'ategeeza ebyokwerinda nti ensonga eziboogerako nze kennyini sizimanyiiko yadde, era sinategeera nti waliwo bagenda okujja ku nsonga eziwammanga. Okujjako nange kankuba essimu neebuuze ku bansingako. Kintu Nyago nga naye yeebuzaabuza ng'afuuka n'abantu bonna mazzi ng'akwata olukomo lw'essimu ng'akubira abamusingako. Manyi mu gavumenti yo NRM n'okwemagaza ng'akabwa akasibe ku ggali teri abakwatira nsimbi. Munnange yoga nga bagamba nti yes muzze bulungi, nga bayina okusiisira mu nsi eyo ennaku 10 bweddu ezijjudde obugole. Naye nga jjukira obuuma bajjidde ku bwabwe. Ekikwasa ensonyi kye kiriwa n'okwennyamiza. Abataka bano bamala okwennyonnyolako bulungi nnyo nga bagamba nti ekizibu ekiriwo nti omuntu gwe muzze okulaba aliko ebiwandiiko ebimukugira okulaba buli muntu yenna. Mubadde mulina okujja wano nga mulina ebiwandiiko okuva mu be tuyita ba next of kin n'ababamenyera. Kuno kwe kuli Ssaalonga Mulengejja Petero Mayiga Kalooli, kwe kuli omukyala Sarah Kagere oba Sarah Kafuutu, kwe kuli Agnes Nabaloga oba Agnes Nabawiiki, weppono omusajja omutoolo David Wasajja Apuuli. Nti ewatali bbaluwa eyo ebakkiriza kujja wano, temulina kye musobola kukola wano, era mwazze mu ggwanga kyamu. Oba si kyo mutegeeze omukulembeze eggwanga gye muvudde asobole obbawa olukusa, mujja kusobola okulaba omuntu oyo. Wattu ng'abataka bagezaako okukola kye tuyita communication nga tewali muntu asobola bbawa lukusa olwo olw'ensonga nti bano baali basibye ekintu kyabwe. Lwaki bajjajjaffe bano babaganye oba bakyakonkomalidde mu ggwanga eryo? Lwaki nzannya akatambi ka mpuuga kalinga ntandika? Yagambira nti wasanya Kawuli Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja ayina ennaku enzibu ennyo ezigenda okujja mu maaso awo. Mujjukire abasajja bano sibamu ku ffe wadde balina amannya ag'ekiganda boogera nga ffe. Abasajja bano batamanya ngamba enseekeezi zajja ne zituseekeera nga bajjajjaffe baasenza bakitaabwe. Mu nkola y'emu njala bajjukiza mwenna ababeera ku social media essaawa 24 mujjukira bulungi nnyo akatambi ka Ssaabasajja Kabaka ani yakata kava ku ssimu ya Mpuuga de Mapuuga yasooka okateera ku mukutu gwe ogwa X ogwa Twitter.
ampakanyamu njagala owandiika awo oba akkirizaganye nange nti akatambi ako kusaasaana kasooka wa Mpuuga. Njagala abaali ku Twitter mwenna abaasooka okufuna akatambi ako muŋŋambe nti nimba oba sirimba ndyoke ŋŋende mu maaso n'okunywa ku mazzi. Oyo omu njala abantu 5 awo 2 awo 3 awo 4 awo 5 enamba gyenjagala basebo ne banyabo abasajja bano muzannyo gonna bagumanyi bulungi nnyo ogw'okutasa abasajja Kabaka. Yensonga lwaki gurupu ya Mpuuga yonna omulimba MP n'abantu abala batambula bagamba baganda temwogera musirike nabo teboogera kubanga omuzannyo bakola ki bagumanyi. Ekyafulumisa akatambi kano kwali kugezaako kutangira bataka bali butajja mu ggwanga lya Namibia kulaba ekituufu kyekiri ku Ssaabasajja Kabaka. Yensonga lwaki Mpuuga ye yata akatambi ako bazize abataka bali okugenda olw'ensonga nti abataka kye bali bagenda okulaba e Namibia already Mpuuga ne banne bali bamaze kifumba nga bakitadde ku social media basasudde TV ba bloga bonna baani nga bakijajja se bakitadde awo mumpulya bulungi nnyo nga bamaze kifumba. Yensonga lwaki nti akatambi olwafuluma wekati kasaasaana nga luyiira TV radio bonna abasajja ba NRM ne batemanyi bagikolera ne bakatambuza. Oluvannyuma bazzukulu ba Buganda Ssaabasajja Kabaka bwe yaleka agambye temubongootanga ne bagamba nedda twasoma twayiga twetegeerera katumala okukola okunoonyereza katambi kano ne bakakolako analysis ne forensics gye kyagenda okuggwera ng'akatambi kafu bwe fufulu. Kwali kugema bataka bali butagenda wabula bajjajjaffe bano bagamba nedda katugende twetuukire yeetuukidde tanya matabangufu. Basajja batto ba next of kin abawamba Ssaabasajja Kabaka abali mu pokero muddagala ogumujjawo be bakikola ne bagaana era bajjajjaffe bano okusinzira ku sosi zaabwe ono gwe bayita Mutumba akulira bajjajjaffe bano abalangira gyali abakubiddeko n'essimu ng'abagamba obutagenda. Mujjukira mu meeting yali Mbulange Mmengo ku kiwandiiko ekyafuluma nga Mayiga akisayininzeeko ye David Wasajja Apuuli n'oyo Mutumba nga bagamba nti Mayiga yalina obuyinza ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka teri mulala. Ndoza munfunye bulungi nnyo. Kati njagala kumala eggobe mu kibya. Buli Muganda gy'oli osooka ositula obwongo bwo. Ngenda kuzannya obutambi bubiri. Ntandikire wano wenkomye tweyongere mu maaso. Akatambi akasooka ke ka Mayiga lwe yasalawo nti yalina obuyinza ku Kabaka n'abala bali mu meeting eyo. Njagala muwulirize ekigambo ku bigambo bya Mayiga bwe mmalanza nye video eya AI ya Ssaabasajja Kabaka. Muwulirize ebigambo ebirimu, muwulirize n'akatambi ka Mayiga mugenda kakasa nti kye bayita reported speech emboozi endagiriro okwogera yennyini yali mu AI. Wetugenda okujja video y'olwaliro saagala anyeenya oba asitulisa biberenge oba anyeenya simu yo wabuki. Njagala muwulirize okwogera kwa Mayiga lwe yamala okwogera n'adduka n'afuluma. Njagala muwulirize bulungi ebigambo kigambo ku kigambo male mu kikwate nzanye video y'okubiri ya Ssaabasajja Kabaka mujja tegeera ani yawandiika ebigambo bye bateeka mu AI era lwaki babyogera. Saagala yenyeenya ntandise ere video ya Mayiga jinjara mujulize bulungi nnyo muzane bigabire mu ka video ka Ssaabasajja kali aka AI aka Ssaabasajja Kabaka buli omulira ogenda kuvunga otegedde bana basajja kyeki hulira. Olunaku lwa leero nga 18 Ssebaaseka 2024 wabaddewo ensinkano enjawulo mu Bulange Mmengo wakati wa Katikkiro wa Buganda nze ayogera nammwe
ne baminisita Omulangira David Kintu Wasajja n'akakiiko akafuzi ak'olukiiko lw'abataka b'obusolya. Ensisinkano eno ebadde ya nkizo era abagyetabyemu bakkaanyiza okuyisa ekikolwa kino okumanyisa abantu bonna ku nsonga enkulu ekwata ku Ssaabasajja Kabaka ensangi zino. Mu myaka egiyise Ssaabasajja abadde mukosefu era ne kitawaanya obulamu bwe ne kitaataaganya n'emirimu gye. Era mu myaka egiyise Ssaabasajja afunye obujjanjabi okuva mu basawo abakugu wano mu Uganda ne mu mawanga amalala ag'ebweru. Abasawo abakugu ab'e Bugirimaani be yagenda okulaba mu Maaci 2024 baakiraba nti okufuna obuweerero bwa nnamaddala Ssaabasajja alina okumala ekiseera ng'awummuddemu era kisaanidde yeewalira eddala emirimu kubanga emirimu emingi gyegimuleetera okukoseka. Abakugu bano baalagirira Ssaabasajja bakugu bannaabwe abakolera emirimu gyabwe Namibia ne bamugamba nti walungi kubanga ayinza okuwummulirako eyo ate nga bw'afuna n'obujjanjabi. Ssaabasajja yasiima okuva e Bulaaya agende mu ggwanga erya Namibia era kinajjukira nti mu mwezi ogw'Akafumulampawu Katikkiro yategeeza Obuganda Ssaabasajja yaliko wabweru w'eggwanga ng'afuna obujjanjabi. Ne wetuwogerera kati Ssaabasajja akyali Namibia mu mikono gy'abakugu. Kikulu nnyo era kisaana okukkaatiriza Ssaabasajja si mulwadde muyi era tali ku ndiri wabula yeetaaga ekiseera ekigere okwongera okuwummulamu ng'ali mu mikono gy'abasawo okusobola okusuukira ddala. Nga bwe twongera essaala tukakasa nti kisaanidde Obuganda bumanye ensonga z'obulamu bwa Ssaabasajja zikolebwako bulungi era mu ngeri ey'ekikugu ddala. Amawulire amatongole agakwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka gava wa Katikkiro. Tusaanye tujjukire nti Ssaabasajja ye kitaffe era okukira ku bantu abalala bonna Ssaabasajja talingirizibwa. Amawulire agakwata ku bulamu bwe tegabeera ga kumukumu era tegafulumizibwa mu ngeri eweebuula ekitiibwa kye nga Kabaka oba n'okutyoboola eddembe lye ery'obuntu. Katikkiro, aboolya Olulangira n'abataka ab'obusolya baagala okwebaza abantu bonna aboolesezza empisa zaffe eŋŋanda ez'obugunjufu obugumiikiriza n'obukkakkamu mu kaseera kano era bakubiriza Obuganda okwewala ennyo abatambuza obulimba n'eŋŋambo nga banoonya okusiga obukyayi okweyawulayawula n'okunafuya Obuganda. Ssaabasajja ajja kudda ku butaka ng'obudde bwe obw'okudda butuuse. Awo nno tubeere bagumiikiriza era tuwonge Ssaabasajja Kabaka mu mikono gya Katonda ayongere okumusuusa. Tuwongere okukuuma okunyweza n'okwolesa obumu n'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Awangaale Ayi Ssaabasajja Kabaka Omutaka Namwama. Ebigambo mbiwulidde bulungi byonna kati kanzanya akatambi ka Ssaabasajja Kabaka aka AI. Obubaka bwennyini bwe yasoma mu bbaluwa eyo gye baasalawo ye David Wasajja n'Omutaka Namwama by'ebigabo byennyini bawandiika mu bigabo bya Ssaabasajja Kabaka ng'abyogera. Mujjukire gwe naawe nange ffe twava entuga nti Ssaabasajja Kabaka ali Namibia so si ye. Gwe nze naawe ffe twava entuga nti Ssaabasajja Kabaka aliwa ali Namibia ye yasooka byegaana era ne basirika. Put it in your mind, kiteke mbwongo obwo. Kati katuzanya akatambi ka Ssaabasajja Kabaka. Kansubira nti bigambo bikutte mutwe ebyamayiga kati uliza akatambi ka Ssaabasajja Kabaka ebigambo exactly ate nga babikola mu summary ulira. Mbalamusiza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja
ku mirimu egisinga emirimu egisinga obungi embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala owulira twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tutuli mu nsi. Owulira ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa obuwangwa ennono n'obulombolombo ye yennyini ebigambo bye yayogera ng'ayeddiza obuyinza bye yawandiika mu reported speech gye baateeka mu AI nga yeerabidde nti ffe tuli okukola analysis ne forensics. Weewuunya abataka lwaki baagenze n'abalemesa okulaba Ssaabasajja Kabaka ngeri y'ebiwandiiko Mayiga bye yakolanga ye n'abulookinga buli omu. Mayiga, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga, David Wasajja beba next of kin. Kati omwami ono ali mu diaspora atambula agamba abantu ebibuuzibuuzi nti kijja kitya abantu abali ku social media okubanja Ssaabasajja Kabaka, they are not responsible era ba hooligan tebateekeddwa kwogera ku nsonga zino kubanga abaana ba Kabaka bo teboogera. Ayina baganda be bamutaddeko ogwa next of kin ogwa Naggomola abagamba afaddi. Wait a minute. N'ogamba ayina omukyala mwamuteekako restriction titumanyi n'eki kyaliko. Gwe kennyini agamba nti oli next of kin, oli muganda wa Kabaka, oli omu ku balangira, oli omu ku bataka, oli ki? In fact omuntu eyatandibadde wantu wonna kulabikirako nga next of kin wadde byakiyaye yeggwe Mayiga Wasanya, kubanga you are nothing to the king. Toli mutaka, toli mulangira, toli family member, just oli state agent gwe akwasa mission y'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza ndi loud and clear. Kale ogambye nti tetuteekeddwa kwogera ku nsonga za Kabaka, naye omuntu yandiyagadde okumanya bukyanga Ssaabasajja Kabaka agenda okukyala ewa Kasujja mu ggwanga lya Bugirimaani, n'ogamba nti abasawo bamugambye aveeyo ajje Namibia omulemu, ekirimba ekinene ekirina n'olubuto. Naye ffe Ssaabasajja Kabaka aba akomawo ku nsi y'obwaboobwe, kino nakino kankibagambe temukisukka kukitegeera. Ssaabasajja Kabaka sinze mwogezi we naye mutambulirako, yagamba gye talifiira mu buwaŋŋanguse nga kye baakola bajjajjawo bakitaawe, era yali adda waabwe ne bamuwamba. Ne tujja ne tubagamba video nagikola akawungeeri mbaga Ssaabasajja Kabaka bamuwambye. Ne mbagamba ali mu Central Africa oba mu Southern Africa, part of Africa. Ne mbagamba ajja kujja mbabuulira ensi. Oluvannyuma ne gye babuulira ensi nti Namibia. Ne basooka bawakana. Bwe yavaayo kennyini Mayiga yagamba ki? Teyagamba nti Namibia. Ekisooka okirekawo. Obuvunaanyizibwa bw'omukyala yenna bwe mbanga mukuba ebirayiro mu kereziya, mu kanisa oba mu muzikiti, bakugamba mubi mu bulungi tulibeera ffenna. Nze abuuza, kale Ssaabasajja Kabaka mwamuwamba ne mukyala we wadde ogenda okumulabako nakyo tekikkirizibwa?
abaana b'abalangira nabo tekikkirizibwa abambejja nabo tekikkirizibwa n'abasajja ba Kabaka ab'olukiiko nabo mwabagana nabo tebakkirizibwa. So who qualifies to visit the Kabaka? Ani ayina ebisaanyizo ebituufu okulaba Kabaka? Omuganda ali yavuma lumbuye, omuganda ali yavuma abaana ku social media nga wasomesa abaana wasoma nga tomanyi byafaayo. Nkusaba okubessa modde engulu jejjeko bulangiti. Kino kye bayita okusiba akatambaala nga tomanyi Ssaabasajja Kabaka bamuwamba muwanga gusi bagenda muttirayo. Bamuteekako restrictions abali mu diaspora mumanyi bulungi nnyo mu bintu by'omukwano basooka okutuga restriction order ne bakugamba mwayombera omusajja n'omusajja n'akuba omukazi mugamba tukutaddeko restriction order nti mubadde mubeera natete mu bufumbo bwammwe n'okuba omukazi ne bakugamba oyina kilometers 3 ze bakutaddeko butayita mu kitundu ekyo kyonna kirita restriction order yombulaya gyebiri nga bakusangira mu distance ya meters 10 ku kilometers ezo omukazi asobola okugulako omusatu wadde omulumbye. Kati namwe mwagala tugamba nti mwatateeka restriction orders ku Kabaka nga teri muntu yenna agenda omulaba. Kati njala bagamba bazzukulu ba Buganda basajja ba Buganda mwenna Mayiga Wasajja Sarah Kagere Agnes Nabaloga beba next of kin ba Kabaka abakozesebwa mu 7 obutabaako muntu yenna alina kulaba Ssaabasajja Kabaka. Mujja biwulira abataka bano bayinza okuvaayo ne bagenda ng'obusungu baluma kyesisuubira nti bagenda kukola ensobi okuwa ebintu bibatalabyeko okusinzira ku mbeera gye babayisizaamu sirooza nti bagenda kwogera bwe baba bagenda kwogera bye banaayogera bigenda kubeera mu underground era bijja batuukako naye nga basajja battu bali mu buzibu balemesebwa ba next of kin ne bateeka restriction order. No one should visit or see Kabaka without their authorization. Who gives the authorization? It is Mayiga, Sarah Kagere, David Wasajja, Agnes Nabaloga, and Yoseriti Baburwa, the son of Okareke. It's as simple as that. So nobody fools you. Okwongerako abantu bangi abagenze Namibia ne balemesebwa okuli abakiise ba parliament abantu Ssekinoomu n'Abaganda abeesobola ne balemesebwa okulaba Ssaabasajja Kabaka so si balangira bokka so si bataka bokka. Kati Mayiga takulya ssente baateekawo biragiro n'ekisinza okunkwasa ennako musajja mukulu atattangako wadde n'ekiyenje n'atuuka okwoza ku munyenga agamba abantu bano nabakola kiddala. Ne mumuggyako n'abaana ne mumuggyako buli omu yandibadde amulabirira ne mutandika n'okwoda bamukuba eddagala effaafe ne mubuuza lwaki aluddewo. Agnes Nabaloga Sarah Kagere Mutebi bwafa ne weeyongerako emyaka ogenda kuyingira mu ggulu ng'osinzira ku nsi kiki? Peter Mayiga ofaakira ensi program tezimanyi z'oyagala naye nze ŋŋamba buli kintu kibaako enkolerero naye omuganda yenna tebayo omuntu yenna akulimba Ssaabasajja Kabaka yagenda kujjanjabibwa baamuwamba alina okufiirayo. Era waliwo ne miscommunication between the Namibian government, embassies and embassy officials. Goloza lwaki omu ku basaava ba Buganda ate nga ye ambassador wa Namibia mu Uganda ate abasinga omubadde mumanyi Kirumira Saava, Kirumira omugagga Kirumira Godfrey Kirumira Bagale Saava mubadde mukimanyi Godfrey Kirumira Bagale Saava mwana wa Bambejja ye ambassador w'eggwanga lya Namibia mu Uganda. Saava abeera mwana wa Bambejja. Goza lwaki
asirise. Era tebakulya ssente omuntu yenna atambulirako communication to restrict okuba false information no conducting orders bamuyita Joseph Ndawula. Tolina bwogenda kulimba bantu nti omuntu yenna akolera ku orders or instructions za Museveni asobola okuba nga talina ideology ya Museveni. Nchiddamu. You should not fool Ugandans that any employee of Museveni, he doesn't work as he's instructed by his boss Museveni. Nchiddamu teri mukozi wa Museveni yenna gyali atakolera ku biragiro bya Museveni taliyo. Bajjajjaffe abasoyiro abali e Namibia muli ku kisenge kye mukubako mwategedde bulungi nnyo nti waliwo ebiragiro ebikalubo yensonga lwaki Mengo yawandiise ngeyita mu babloga bayo negamba nti bagenze Namibia tekola kitebamanyi tebafunye rukusa. Era okyabuuza Mengo kennyini ngeyita mu babloga bayo n'emikutu yagambye nti abagende Namibia tebafuna authorization okuva ew'amayiga. Akatali kabba magumba oli osula mu mulyango. Bwe mba temwagala bantu balabe Ssaabasajja Kabaka mukweka ki? Lwaki mwata akatambi? Lwaki mpuga yata akatambi ng'abataka bayinda essubi erigenda? Ate ne mbagaanira okulaba Ssaabasajja Kabaka nga bali Namibia. Kati kino kye mutategeera. Okuta akatambi kwali kuyimiriza bataka. Kubanga abataka bagamba bagenda Namibia ne basanga Ssaabasajja Kabaka mu mbeera mwali. Kino nkikubuulira bw'osanga Ssaabasajja Kabaka osooka kuyunguka maziga. Ne bwogenda nga Museveni yakutendesa atya ng'oli spy wogenda muwa information bwogenda kulimba public. Wallahi ojja kuyunguka amaziga oveeyo yogera ebituufu. Yensonga lwaki baata akatambi. Noza mutegedde. Yensonga lwaki baata akatambi. Bano baali bagenda kwogera ebituufu era abasoyiro bano tubalinde. Bwe banaabafunye kubanga Museveni bw'omuteekako ennyo pressure agamba oke mubaleke. Bwe banaafunye chance mu zino ennaku eziddako basso bwe ngamba ekikenki bayinza okusinziira ku pressure bayinza naye information entuufu kino kiri probability bwe baba bakkiriza okumulaba oluvannyuma information gye mulina okufuna entuufu temujja gifuna ku TV wa ku radio mujja gifuna mu inbox zammwe oba mbazzukulu ab'ensonga bakwata ku bataka abo be mujja okufunako information. Mukitegedde bulungi nnyo. Awo tuvuddewo. So, abasoyira abaliyo tusooke tubakwata empola tetubakuba miggo kubattira mu kituli. Olw'ensonga nti omukulu ono atambula mu diaspora ng'ataddeyo ebintu bye bijinji bye bigenda omuwolereza olw'okuba nti programu ze mpanvu okusinziira ku kikyayagala okukola mu Buganda. Abantu bano be bano wano wammanga. Era wonna batunula nkwe bano baabo be baagala okutta Ssaabasajja Kabaka. Ono Salonga Mulengejja, ono Agnes Nabawiiki, ono ye David Apuli Wasajja. Kati ono ye Sarah Kagere. Abasigadde mbamanyi bebo abali mu lw'okusanya Ssaabasajja Kabaka. Bw'otwogerera essaawa zino okusinziira ku nteekateeka yaabwe olubiri ddwo ntegeezeddwako nti lutandise okusendebwa mpola. Olubiri lutandise okusendebwa mpola ku sayidi eri ey'omundeeba. Wasajja ebintu bingi by'olina okubuulira eggwanga. Ne bw'onookola otya n'ofuuyira endiga omulere tosobola kuyingira kulya kwa Kabaka bwa Buganda. Kuba ku myaka gyo tebakyasobola kwawula. Abalangira abayalulwa ate tolina gw'ogenda kutiisatiisa. Be watta obasse omulere Dr. Kasaza gw'omizizza omusiba muzika ng'ekikere
abalangira bwajjawo ne mayiga ng'okweka identity yo n'ennyoko yennyini bwajjawo ng'okweka identity yo kansulidde kasujjulubi nga togenda muteekako mumwa olw'ensonga nti ye yabyogedde ensi etegererumu. Omulangira Dawudi Kintu Wasajja tannakolebwako mukolo gwonna gw'omuyingiza mu lulyo olulangira obwakabaka bwaffe buyina emitendera si bwakwetuuma nti alabisa obulungi olwaleero mu suuti ye kabaka saali bikugambye naye mbikugamba olw'abantu okutabula n'enkwe. Owulidde bulungi nnyo awo nga tuvuddewo katugende ku nsonga endala. Banyabo ne basibwa njala bategeeza ensonga za Buganda zino nze nga nze lumbi nandibadde siziyingiramu kuba zinsinga emyaka naye olw'okuba nti obujjajja mwensibuka omusayi gugoberera yensonga lwaki navaayo nkole programu eno ey'ebimuli mu Bulange Mmengo. Nange saamanya lwaki nagikola. Naye nzudde ebintu bingi nnyo nsomeseddwa njigiriziddwa mpabuliddwa ate nentegera ebintu bingi nnyo mu bulamu buno bwe tulimu mu lunaku olwaleero gwali eyo ebikolwa ku Ssaabasajja Kabaka obiyigiramu ki era bikutwala luddawa. Abantu bangi oseka baseka naye nga tomanyi kibali mu mutima. Bwe twogerera essaawa zino buli muntu yenna agamba nti ensonga za Buganda tezikwatako nze ngamba zikwatako olw'ensonga nti Kabaka ye mulamuzi gwe tulina ye mwannamateeka gwe tulina ku nsonga ezikwata ku bantu bonna abawangalira mu Buganda nga tuyawudde mu ggwanga. Essaawa zino mwawulidde etteeka ly'ettaka nti gavumenti egenda tutwala ettaka erikozesa kyeyagala munasinkana mu kkooti bijja okugaba abantu ku mataka mu kuwulira kutandise tewali anyega. Abantu abakwatibwa abattibwa teri anyega kubanga bakimanyi nti bulungi nnyo kyebaagala okukola bakimanyi. Kiki ekigenda okuddirira? Nze naawe njala kugamba weegendereze nnyo ozuukuke ng'obudde bukyali. Wotwogerera essaawa zino mbategeeza nti olubiri luluma okusendebwa mpola mpola kuba nabagamba ennaku mu gw'omunaana baagala olubiri olwo nga luwedde. Njala bajjukiza ku katono ebintu bino nze mbigoberera. Kambaziyo katono nnyo mu mwaka gwa 1993 nga gwako. Yoseri wamala okuva mu lutalo lwa Luweero olw'okumulera paka 86 Abanyarwanda bannebbo abayagala okudda okwabo mwali Bunyenyezi omwali Frederick Rejema n'abalala baatuka ekiseera ne bagamba ffe twagala kuddayo era ne beekuŋŋaanya baali balinze Museveni abawe ssente era ezimu teyazibawa wabula abasajja bano okuli omugenzi Frederick Rejema yali mukwano nnyo gw'omusajja gwe bayitanga Patrick Kawoya eyalina nnyini villa njagitwala nti yali nnyina nnyini villa. Museveni yabamma ssente abavubuka bano okwali omugenzi Rejema wabula Rejema yatuukira omugenzi Patrick Kawoya n'amugamba mpa ssente tugenda kwenunula nze bwe naatuuka ssente njazze kuddiza. Omugenzi Patrick Kawoya akwata ssente zonna ze yali alina n'aziwa omugenzi Rejema n'asitula abaana bonna ne bagenda okutandika olutalo. Olutalo lunyinyiitira lutuuka wakati Museveni akyusa endowooza ye n'ategeeza abantu abalala baali mu lutalo n'abagamba nti mujja kukkiriza muvubuka oyo bakulembera kubanga muto ate teyasoma kimala. N'abawa ebiragiro omugenzi Rejema ne bamutta. Bwe bamutta Museveni n'ayita Pilato gyali n'amukwasa olutalo n'alukulembera. Mu kusookera ddala ebyaffe bigamba nti omugenzi Rejema ye nnwana yali ya musirikale ku musirikale temwali mukutta muntu munnansi.
era ye yerakkiriza nti Rwanda y'Abanyarwanda era nga yatagenda kuttamu yali ayagala musirikale ku musirikale bwe baleeta Kagame ekyaddirira mwakimanya oba gwe tuyita Pilato batta Rwigema ne batereka omulambo gwe okumala omwezi mulamba n'ekitundu nga teboogedde nti Rwigema bamutta wabula abakuumi ba Rwigema be badduka mpaka Kisoro ne beekukuma ne bakubira omugezi Patrick Kaweya bamugamba jangu otukime ekizibu kyagudde dda. Patrick Kaweya n'akola enteekateeka n'adduka n'anoonya engeri gy'afunawo abasajja abo n'abaleeta n'apangisiza wantu bamugamba nti Rwigema bamusse bennyini mu kampu. Baavuga omulambo gujje Mulago ne bagutwala ne bagusibira ebbombo okumala ebbanga eryayita bagenda okumwogerako nti yafudde ngeri banaatera okufundikira kye bagenda okukola. Enteekateeka eyo mugitegedde. Enteekateeka y'olanya mwagimanya. Bw'ofumiitiriza ebiga bye mbagamba n'enteekateeka y'amayiga na bano n'engeri gye bawambamu omuntu battageti yaabwe njagala musitule obwongo mutandika okutegeera ng'obudde bukyali. Ono history teri agenda mu bagamba. Abasobola bo bagamba gye bali naye abantu abalina akatengo nze nja byogera sigenda gana byogera Museveni kuno kwoli. Ebikolwa by'okoze mu Buganda ebikolwa by'okoze mu East Africa ensi bimanyi bino byokugamba openly. Manyi ku lunaku lwokutaano sawa 9 ez'ekiro wasindisa abasajja 5 balinye Turkish Airways batuse jjo saa 6 n'ekitundu ku kisaawe kya Ataturk okuwala mu Istanbul kuliko abakazi 3 n'abasajja 2 nga bazze kunoonyanze. Njala kigamba kino lwaliro ku myaka Katonda jampoze gino ana mu 5 nze bakadde bange tebajiweza so sina kyenkyalina kugamba nti kyenkyatya Katonda baba bampise naye batannampita obulamu bwange bukyali tolina kyogenda kutokyalina kyontiisa kati ku ensi yange nja kufiirira ensi yange bisigadde sikyalina kyentya nja kwogera ebigambo bino ensi etegeere. Mwali ku analog ne mukozesa buli opportunity okutta Abaganda banjabo ne bassebo njala bategeeza ennamba y'Abaganda okendera tetandise leero. Ennamba y'Abaganda okendera yatandika mu 1996 ne batandika okujja nga basanjaga Abaganda. Museveni mu kavidiyo akweyogira tutta Abaganda twabatta era tujja batta nga bwe twabakola. Abasajja bano bayitanga mu nkole eyo wali Abaganda abayina amagana ne mafaamu na buli kimu nga bagenda amakinga buli family nga bakola dda profile mwe kyemutamanyi kyekino wano wammanga Abaganda mwe. Museveni ne Banyarwanda banne bagenda okujja okukola ekintu nga bakusomye ani mukulu wa family eno muyina abaana bameka muyina abantu bameka muyina ebintu byenkana bitya ne batandika okusanya buli family ya Muganda yali mu Kato corridor ne basetolingayo nakati gye bayingiza okutwala amataka. Kye baakola ekyokufumbiza bawala baabwe nga basubira nti abaana bana bagenda okuzaalibwa bawala baabwe Abanyarwanda bajja kubeera n'essemu ideology yaabwe ey'okwefuulira Buganda n'Abaganda. Museveni awambe eyo yali ideology yaabwe. Naye lucky enough Abaganda Katonda yali yabatonda nti bw'ozaala omwana ng'omuzadde mu mukazi Muganda oba omusajja Muganda omwana ono amabere gayonkako enkuza entendeka n'embeera y'abantu baakuliramu emukyusa era taddamu kulowooza nga ye Museveni bwe yalowooza. Nkiddamu Museveni ekigendera kyabwe kyali nti katuta abaana Abanyarwanda bagende bawassa abavubuka Abaganda bazalemu abaana bajja kulowooza nga bo. Ekintu kino Katonda yakigaana. Abaana abazaaliddwa Abanyarwanda mu Buganda empisa enneeyisa obulombolombo beeyisiza ddala ng'Abaganda. Tunuulira abantu abali mu kuwamba abantu essaawa zino abali mu kutemula abantu be Banyarwanda bennyini entarahamwe so si Banyarwanda bakulidde mu Uganda oba bazaaliddwa mu Buganda. Era ekyo kimutawaanya nabagamba ne recent mu kalulu akawedde kyabulamu yakubira enkula nevaako n'enviiri
yasuubira nti alina miliyoni 3.5 ez'Abanyarwanda ezalina omulonda bagenda okukola okunoonyereza nga teyafunadde emitwalo 5 egyava mu Banyarwanda abo. Lwaki Abanyarwanda mugamba ffe twajja mu Buganda tewali kifo kyonna ky'osobola genda mu East ne Central Africa n'otuula ne bakubuuza owaayo eggwani ovaawa oddayo ddi ewammwe okimu ekiwano okuggyako mu Uganda ate mu Buganda wokka nkiddamu okuggyako mu Buganda wokka era mu Baganda wokka. Yensonga lwaki osanga Okero nga nnyina Muganda nga kitawe mu Lugwala oba bonna nga Balugwala muzalidde mu Buganda, Okero abeera totally different ku bantu beewo. Bw'osanga Omusoga nga kitawe Musoga ne mukadde Musoga nga bazaalidde omwana mu Buganda, omwana erinnya lyabeera nalyo nga n'olulimi alumanyi naye ng'ebikula n'empisa zonna z'Abaganda. That is it. Osanga Omunyarwanda gwe bazaalira mu Buganda ng'aganzi sirina ndi Muganda sirina gyendaga okuggyako bano bebasombye. Kati njala soka kubuuza lwaki Museveni akyasomba Abanyarwanda? Kubanga bali missoni yaabwe gye baali bataddewo scientifically gye baali baagala okukozesa yagaana. Yagaana. Ffe tetulina tabbu na muntu. Ne video zino zenkola bwebanga somehow ekosezza Muganda oba taata oba ssenga nga awulidde ebigambo byenfulumiza nze nga bikwata ku muntu gwe batamanyi nti mukyamu, nakugamba sisobola kwetondera kubanga nze particularly sirumba muntu nga toli somehow connected ku Museveni n'okublockinga enkyukakyuka n'okutaasa eggwanga Uganda ne Buganda. Yensonga lwaki mbeera ne target y'omuntu nti oyo ali kino ABCD gwe nomba. Yensonga lwaki sikola social videos oba social life videos, sikola simizim na batamivu, mbeera strictly ku point lwa videos za nkyukakyuka na za Buganda. That is me. Sivayo kuyomba na buli muntu nti era kyobula nze nsaasira Madoga nti ogenda kulwana lumbu you wasting a lot of time. Sirina budde bwo. Tobula nga tisigenda kulwana naawe. Era sigenda kweta video zenkola buli muntu gwenjogerako mba nkwogerako ng'oli muziziko oli mulabe wa ggwanga weekiise mu nkyukakyuka. That is me. Era nkiddamu Omunyarwanda azaaliddwa mu Uganda wanjawulo n'Omunyarwanda gwe basombye. Munanjulira abaana abali abafuluma self-house nga bakubye emiggo, abantu abatemmula n'abakubba emiggo abamusi n'amanya ge balina siga Kiganda Banyarwanda oligiro bano bagundi bano ono Lubakyoya Abel Kandiko bano simanyi bonna basajja abatemu ne basigadde bonna kyagaana. Okitegera kati Museveni keeping on deploying abantu abatemu ab'entarahamu okujja okukola emirimu egyo. So that is it. Kati we twawulira abalala Abanyarwanda ke kali ka resistance kaabwe kinabagamba resistance nga Mulamayiga ense mutegedde atunze ettaka lya Buganda assa abantu emmengo ayagala kutta Ssaabasajja Kabaka but is proud enough okuva na convincing abantu ekyo tuyita resistance. A pure Muganda, the moment they mention something wrong about you, you back off. Or you go aside. But the moment you're facing omuntu nga ali so resistant ku nsonga n'ekyamu bakiranga kyamu atabakinga off, tobuuzanga oyo asibuka eyo characteristics y'Abanyarwanda. Ate some of them bazze bakulu nga bombuzi. Omuganda ayina empisa za muko weewumbeko. Muko mundo gubera kukuba teddagala bokona ku gwewumba ku bayita Omuganda. But omuntu yenna n'akola ekikyamu. N'akulaga nti he or she still exists ku kintu kyennyini. Tobuuza. Era bangu bakutta. Okutta is not their problem. Yensonga lwaki nti Mayiga ategedde nti tutegedde agenda kutta Ssaabasajja Kabaka. Still akyakonvinsinga abantu nti tewali kigenda mu maaso naye ng'okutta akumanyi.
abataka bagenze era n'ababulookinga era n'osanga omuganda nga alina engalo bega nti abalumbe balimba binogera si bituufu bye nali njogedde bituufu byonna wampaaki bwe biva nga bituufu onkolera ki era njala kubuuza goma ekigambo kye bayita information bw'osanga omuntu nga yemagazanga akabizi akasibe ku ggaali ng'awakanya information mubuuze golooza lwaki ensi yonna yasookera kutambuza ng'obaka waliwo be bayitanga bamudduse ekizibu ekiriwo nti abantu abamanyi oluganda batono nnyo be bayitanga bamudduse be bantu basinga ogenda otambuzanga baluwa oba okutambuza abaluwa oba okubika nga bantu batambuza bigere ne bikyukamu ne bidda mu mpapula z'amawulire ebivamu ne bituuka ne bifuuka ku bugaali radio ne zijja tv ne zijja social media ze email zaaliwo system egenda ekyuka ensonga lwaki ebintu ebyo byonna kyebayita communication and information kyebayita communication and information. So whoever says that what I'm doing is not right, I'm communicating and I'm informing people. Ekyatayina bwongo tagenda kitegeera ekitekesawo TV radio empapula z'amawulire okuba amasimu communication and transporting and informing people. Goza ku TV bagenda kwogera koki olwaki oyina essimu. You pass information, you inform people, you educate people, you alert people. Yensonga lwaki tukola emirimu gino. Oshitegedde bulungi nnyo. Yensonga lwaki fourth estate media oba namawulire baga mu fourth estate yesiga eryokuna mu bukulembeze mu bulamu bw'omuntu. Kyetuyita communication, information is power. Kubanga temujja kitegeera bamu. Temujja kitegeera. Kakusomesemu ekirala. Bibulia oba Quran oba ekitabo ekirala kyonna ekyogera ku bwa Katonda. Eyo nayo part of communication. Nti gwandigambidde Katonda ajjayogere nange no babisamarizing nabiteeka mu Quran babiteeka mu Bible. Ekyo ekitabo ekyo babita bitabo bitukuvu mwe muli information ne communication ebitabo byo Katonda byalina okugamba. Okitegera Biblia Quran nebitabira eyo source of information over communication between human beings and their God. Babi summarizing kati gweyandirinze Katonda ajjenga lwe bitula mu film simanye ekitangala kivudde mu ggulu ekire kizene kigwa ne kiyimira nti Katonda azze kwogera nawe. It is impossible. Byakoma ku mutabani wa Yesu ne Nabi Muhammad ne Musa nani byakomaawo ebisigadde babisummarizing mu Bible. That's the way how you communicate with God. Bible kulukane babisummarizing no yesomera you communicate with your God, as simple as that. Boyagala nogenda ko mu church omusumba nakwongerezaako kusinzira ku maanyi Katonda ge yamuwa n'obumanyirivu mu communication skills n'amafuta agamuyibwako. Nuno agamba simanyi information simanyi kama tusasire. Okay, awo tuvuddewo. Anabatategedde ku video ya leero ojja kulwawo kutegeerera ddala ekyo kikyengadde okugamba. Kubanga nze njagala n'enkubulira ekintu n'okitegeera bulungi nnyo. Kuba saagala kuleka mu kkubo. Kati chenjero bategeza ati mission y'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka kijje kunze ba MP ba NRM na opposition abakolirwa mpuuga bamanyi mission y'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka.
abamasaza abamagombola abali anda mayiga mission yokusanya Ssaabasajja Kabaka bagimanyi kwe kuli n'abemiruka bagimanyi ba minister b'Emmengo bonna ebitundu 9 ku 10 information bagimanyi abakola Emmengo abakola mu mbiri ekitufu bakimanyi but they were told not even to come out to speak anything by they know the truth bamanya amazima Mungu bagamba nti Lumbuye musajja nnyo alabika yeetaaga kebera nkiddamu Mungu bakugamba Lumbuye musajja nnyo ne bakomolere basaana kebera bayinza okubasiba abantu nga ba human beings bangazimiza kwa si human beings nga alien resistance gyentaddewo ku kulwanyisibwa kwembadde ku social media kuno abantu bakimanyi ebitufu babimanyi lwakuba okutiisibwa kuli e Uganda kati ngenda kusaba banyabo ne basebo omulimu gwe munkoledde ogw'ettendo njala gubasaba mu gwongere gwe wenna ng'omanyi nti oyagala Ssaabasajja Kabaka nga saagala onyiige ku lunaku olusembayo wenyigire mu kubanja Ssaabasajja Kabaka nga tuyita mu lufumo olugamba nti olwatta ssebo nalumanya wakolawo ki wenyigire mu kubanja Ssaabasajja Kabaka gwabadde atwala obulango ku CBS tobutwala radio teyamba Kabaka gwabadde atwala obulango ku BBS tobutwala TV teyamba Kabaka kubanga asaba mafia bali Emmengo abawamba Buganda bonna abazze bakola ebikolobero ku Bwakabaka bwa Buganda basanyo bakabaka bonna abadde si basajja Baganda asembyeyo nga ye musajja Omunyarwanda Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja abasigadde byafemba bamanyi bakatikkiro abaaliko nga si Baganda naye nga balondibwa n'ekigendero ekyokusaanyaawo mukitegedde bulungi nnyo abaganyo tola bulanku njalo bategeeza nti ekino kye nasaba okuboycottinga CBS ne BBS kikoze amagoba wetwogerera essaawa zino CBS eteekateeka kusalako bakozi tekyalina bizinensi temuddamu kusindika kintu kyonna kakabe kalamu ku CBS anti si ya Kabaka egwe kuba n'ebizimbe byerimu byonna babirogaloga dda tembitwalayo ngenda kusaba gwe totwala kalamu ku CBS lwakirikawo omwana bloga ali ku social media akalamu ko musasule sente ajja kuba bulungi nnyo ekisinga okunnuma abasajja ba Kabaka abamanyikiddwa obulungi simanyi lwaki basajja musirise nga mwagala Ssaabasajja Kabaka asira abamotte ate mutandika okwogera oluvannyuma twamanya ebintu bino tetwayogera Lumbuye siri wanjawulo nnyo kummwe abaana bali ku social media okwo si banjawulo nnyo kummwe ab'ebitiibwa bali Emmengo n'abatali Emmengo abawo muve mwogere ensonga zino fena tugenda kusirika ng'eggwanga balitwala ekinnuma kiri bwe kiti mwatusasulira empiya oba bwoma tugende tusome ne batusomesezaamu bintu bingi nnyo bye tutwalina nakumanya omwali Butebe bawamba ensi Butebe basaanyawo abantu kinnuma okubanga obulire busaanyawo Abaganda n'okutwala Obuganda mbulabirako ddala kuba nabusoma nga mpita mu byafaayo gamba ng'ebiri ku bantu bayita Aboriginals mu Australia basigadde namba ntono ettaka lyali lyabwe nga mpita ku basajja abanobbi abali mu ggwanga lya Egypt babasaanyaawo Abawarabu ne batwala ensi eyo tugenze mu ggwanga liri yawali mumanyi lyemuyita Eggulu ly'oku nsi waliwo abayindi abamyufu baba tuyita ba-indigenous basigadde mu kawugiro katono nyo babasaanyaawo wano wentudde eggwanga mulimanyi libasaanyaawo lyasaasala limawanga ga mirirwano sijja byogera lwakuba mubitegedde bulungi nnyo basaasala bali mawanga ga mulirwano bali wali e Syria bali e Iraq bali nawolo we bali nenga ensi yawe bagisaanyaawo teriiwo. It's that exactly what is taking place in Uganda. Basaanyaawo race babasaanyaawo mutunula
But some people, they are very comfortable. Balos of the Togera Biachisiru. Otuka Mofis Bagant in Zena Lumas Bagana Lumas, you are not qualified to be here. Big in the mass. Or Genda Bagana Bagama Mochivi, you're not supposed to be here. Which together? Business in the Bakura Konibaganta, Mutiava. Content Jabado is a million, you could not give just a million. It's a simple as no business. Ajoko betakalo yani elioko betakalo ye itamukasa ogendo mukibira nga simukasa nga mukasa ambidde Dani Luwanga uya babulidde gwanga lisagala kwogera bali sanyawo soma comment omukuli bata Dani Luwanga baba sanyawo they are stateless. That is exactly which is taking place in Buganda muganyo kutegeera. There is a silent genocide which is going in Uganda. Mostly they are cleansing Uganda slowly. But you found some Uganda in diaspora. They sit down, they talk with those government officials. Like what I saw in Europe recently when Baram visited some Uganda. They are busy teething around. They don't want you. Echebaitaka na kuliaka amenvu kajja cases atebakwagala. Dr. Samson babibi uluki seka Museveni kenyini ya mwetira na muobutwa yakomekereza agenze Nairobi giyafira nga ne biri yedwaliro Museveni yagisasula abasajja bawala bakiseka ne family basonda sente ne batunda kono kutunda ettaka litemangalo nenga hu kiseka yandi badafa nga mwe Baganda mmwe kaira yandi badattibwa Museveni Bakwa Museveni pants down. The only solution he had is to find a way to contact Kaira amoyambe ko ne balwana mpaka le baguka. Kamyankwanga tata omugenzi mento ni sama. Abasajja bakekeze nnyago. Mbagamba wano waswa. Gundi kasiri gwanga abasajja ba soko tuloboze ku meza lwaki Abaganda bonna abayina rebel groups where are they baba cleansing na kugamba I will kill Baganda and I will crush them as we used to do era no sigalo gati wagira Museveni no sigala ngo kyatadde omutu waggulu era ngo kyawagira. I'm not creating tribalism here. I'm speaking the truth. And if it means to take me to the International Criminal Court, I'll confess. There is ongoing ethnic cleansing in Uganda, and it's against Uganda. And the person who does it is Museveni and his fellow Banyarwanda, who came to occupy our motherland, Uganda and Uganda. We have all the evidence because he himself, Museveni, he confessed. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Bujulizi chibo boyaga. Boyaga kontola mu International Criminal Court to confess, I will confess. Njakubo mujulizi. Bino mbyogera. Genda makomera gonna agali mu Buganda region 90% abaliyo baana Baganda na bakazi Baganda basajja Baganda chechi bavunanya 70% balina case file tebalina misango Musafa uzilezilizi mu Kampala wakati Kololo Wakiso Ntebe Mukono buli wamu Musafa abali bonna baana Baganda obabuuza lwaki baana Baganda nobody can explain you that.
Yaita Christopher Damulya musajja munyarwanda. Ono yakulira Crime Intelligence Unit. Christopher Damulya. Oyo musajja munyarwanda. Christopher Damulya is responsible for numerous torture chambers across Kampala, Mukono wa Kiso. Among the safe houses he owns, he has a certain safe house in Ikororo. It estimated that he controls or he arrested almost 1,000 of Waganda people. He's rotting in different torture chambers across Kampala. That has CMY in Imbuya and the others in Kololo. Men have been killed and buried in different places. He's called Damulya Christophe, the head of Crime Intelligence Unit. But he nicknames himself that he's called Christopher Damulya. He's a Munyarwanda. He's responsible for the death of hundreds of Waganda. That gentleman, he has a number of spies across all borders of Uganda. He even himself picks people from the airport. And people vanish from there. Bino tubagamba tulina evidence. Mutujja ku social media muza tusaaga. Kati Buganda yonna nabasomedde message didigi yayisa nga ba deploying amagye batadde ready blocks kubanga balina kye basuubira essaawa yonna kye baagala okukola to control Abaganda baleme kwekalakaasa era tekikugira mu okutegeera waki amagye gali mu Buganda. Era tosobola kumanya mu America abantu on average abantu Abaganda bafa mu America nga afiridde mu nju nga afudde mutwa buli mwaka. America tokubanga efumye bantu Abaganda batano abafa mutwa. Enamba nyiza kubanja ogedde ntono. Ebungereza Abaganda basanga bafudde ninga bagasime yafudde ka cancer, sime yafudde ki yafudde kate. Abungereza zoko efumye abantu nga 10 buli mwaka bafudde obutwanga bonna Baganda. Mu Europe amute bogero nako nga bafa mutwa. South Africa ekiro kitokota sikisanikire. South Sudan abana bafale babaza nga bafudde obutwa. The same applies to Kenya. Kubanga temwagala kumanya bintu bino. Nze nja byogera. Era kijja kusigala kuliko lintu na byogera. Kati gwa uli yango okemekerere meme byenjogedde please oli waddembo kuva ku live eno ogenda. Wano sisika binyomo sisika ki nwanirira gwanga lyange nwanirira buwanga bwange nwanirira kabaka wange kubanga nasoka kufuka Muganda nga sinnafuka munna Uganda. Nenge nsi yange Uganda njagala. Nga afundikira. Soko nobaka njera bugende eri mwenna abantu abawagira NRM abali mu Uganda n'abali mu diaspora. Teri yonsi mu nsi yonna kebere waffe mu East Africa okuli Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania, South Sudan wa
wosanga nga government is spending millions on millions on individuals. Techiriyo. Bazita cash handouts. Ogabagaba sent. That is what we call bribing or bribery. Kubanga, they give you money to buy your trust, but for them they have their hidden agenda. Bakuwaka sente okugulirira naye nga bo balina kinene kye batwala. Kyekiruddawa. Bakuwa omunogo bogo yakunkota. Gwe nolowooza bakuyambye naye ng'enkota bagenda gitwala. Nga n'ekikola okuva bogo yabagenda kisimawo. Oli mu diaspora kuweza $10 okubega banno bawo butwa. Naye gy'oli oli citizen ne toli munansi weyonsi. You are there temporarily. Holding a British passport doesn't mean that you are British. No. Holding an American passport doesn't mean that you are an American. No. Holding a Canadian passport doesn't mean that you are Canadian. No. You are from Africa, you are Ugandan. Think twice before you sleep, before you make a mistake. Let nobody fool you that Museveni gives you money, that he loves you. No. That is a bribe to bribe you, to forget about your nation. Since 1986 azatta bwalabye zeri abantu basobola okugera nawe asobola okubribinga abantu nakuwa obukadde busatu ove ku nsi yo akwadde obukadde 10 ove ku nsi yo goloza lwaki bwagamba nti politics all about okutulula mu kamwa. For him he can blackmail, he can do propaganda as well nga bwayagala, but the moment when someone comes out namu facing a face to face in such a way amukwata namusiba namutta. Kubanga he fears what he practices. Museveni ata propaganda, Museveni ata blackmail, Museveni ati okuttibwa anenga mukutta kafulu. Lwaki akuwa sente? Lwaki asiba abaana aboogera? If Museveni fear people who comes out and speak, what if there is a genuine people who can fight him in the same way he did in 1986? Tasobola kumala the witch mu Uganda. Kino nkikubuulira ye kennyini akimanyi nti mugwira. To prove you this, kankuwa information. Mwalabye Guy Museveni gwe yalonze okubeera ku akakiiko akagenda okunoonya obuli bw'enguzi mu Uganda Revenue Authority. Ono gwe bayita David uno oyo Guy musajja mu Somali simu na Uganda yetu wamanyage musajja mu Somali. Guess what? He's related to Salimu Sale. Era n'omukyalo gwe bayita Amina ayina simanyo oba yena nyini companies eyina ebikajje kola sukali mu bitundu bya Northern Uganda naye ali related ku Salimu Sale esaidi ye Somalia. Yensonga lwaki omukyalo abeera mu budget ya Uganda kanono abadde nga akolera Salimu Sale all along nga basimagolinga golodi biki byonna mu Uganda okutuse bamukwata mu bintu bya corruption era bamukyajinga teyasiwadde wiki bamuta kubanga ali related ku Salimu Sale. Kankuwa ekifaananyi kitufu okitegeere mulyoke mutegeere nti eggwanga lwe mbalitwala. Kiikyo ono yoyo David Kamara, ono ye Amina, ono ye Salimu Sale. Kati bano nzalwa za Somalia bali related ku side yono kubanga ono mama we mama yazala Museveni tata wabano ali related ku wano e Somalia. Dozo lwa bifana byabo. One mukyalo gwe bayita Amina afulumira mu budget ya Uganda. Gowa sente oyo ya Amina kamukuzumira omulaba yo ya Amina. Omulaba yo ya Amina era mu alirated ku ono Salimu Sale kubono mu Somali.
kati noono gwe bawadde okubeera akulira ekitongole ekya Smart Corruption Unit under URA yoyo yennyini kati beeboffe kati muleke ensi abasajja bagitwale muleke ensi abasajja bagitwale Mana? Video wedde. Buli omu atuuka bulungi apangisa. Mukama bankubire musabire Ssaabasajja Kabaka. Ebisigadde buli omuntu mukulu alina family ogwange ngukoze. Buli omuntu mukulu buli omu alina family ogwange kukoze video wedde mutamule mirembe tujja sekana ku Lwokusatu Mukama n'abayagadde